Gachumba yayogedde ebyo nti Alex yalwala ebbanga ddene embeera mbi alwadde emyezi egi. Very good. Alex gundi mwami Gachumba yakimanyako nti gundi mulwadde simaani yamwadde lugambo kakati ebyo asirike nze mugamba asirike lwaki omusirisi anti kati agamba nti ye yamanya emyezi yalwalira emyezi emeka n'akola ki nga ye bwe yafaayo ennyo ate ogambye nti akoledde eggwanga lino ebintu bingi gw'obadde simu obeera oba togenda kuziika lekayo kubanga bannakatemba bonna abafudde obadde toziika naye tebabaziika yagambye mwagala nnyo kabampaane buli omu n'akwata kati yali ku bampaane kati yali ku bampaane I would pay that money oba bagambye mugambe bamuwadde lugambo ne baba ate bakuwa olugambo ate tolasa n'otyo yasoseemu ate n'okujja sijja kuziika bw'otajja b'ogenzeeko baakomawo ojja nga bandi wagon kuba wawulidde nti gwe bayita Alex yakoze eki yafudde bw'oba obadde ogamba nti ndi mulabiridde naki ogambye nti yalwalira emyezi 3 ekitegeeza wali omanyi what did you do Gachumba is nothing ku art tetubugerageranyizaako art waffe ye naagira neyegoba ku bantu neyegoba ku baki kakati bw'aba yabeegobako Gachumba ye yabasembeza yabeera nabo kati yabeere nabo yoli yenkola ye tosobola gikyusa kuba abantu balina enkola zaabwe era abatategeera bokka batakimanyi nti bwekiri Alex gwe wamaze emyezi emeka nga tomanyi nti mulwadde anti kubanga ekibiina ekyo takiriimu ye tabe teyeegatta na bintu teyeegatta ku bintu kiri kyembadde nva okugamba tulaba nti omukulu Gachumba yabadde mutuufu Gachumba mutuufu ewuweeka si mu byaffe ensonga za Alex mukulu zikyagenda maaso era n'olunaku olw'eggulo twazuze mu lumbe ebyabaddeyo byonna abantu babadde bakambwe Mwami Kagatto mu lumbe lwa Alex mukulu era abantu bangi okuli Zamba Liberation Mukasa kwabaddewo n'abantu abalala bangi Nyombi Tembo baavuddeyo ne bennyamira olw'ekyabadde mu lumbe okuva Alex mukulu we yafa yafa olunaku lwali lwa Sande okuva olwo tewali munnaddiini yenna yagenzeeko mu makaage era bavudde ne bagamba nti eri bannaddiini kiki Alex mukulu tubadde tumumanyi omuntu ayina emikwano Sserwadda ono Pastor Sserwadda owano Victory Church mu Ndeeba abadde mukwano gwe nnyo era nga kyeyagatta ku radio yeeyo yakola studios ezo ze mulaba eza Dream TV analebekaawo ne Pastor Kiganda ng'amugerako ebigambo birungi byereere naye okuva we yafa tawuli pastor yagenzeko mu makaage tubadde twebuuza lwaki naye nina kujja Kagatto wano yali munnakatemba era nga Alex mukulu twayogeddeko naye jjo akujja Kagatto ng'atunyonnyola Alex mukulu yani omutuufu agenda beera nga atubuulira lwaki bannakatemba bano abafudde twalaba Kato Lubwama tebamusabira twalabaawo ne mugenzi Baby Deo baamuteeka mu keesi awo Lubowa Jumba aligaweesa n'amenya omusalaba ogwali ku keesi kakati ate tulaba ne Alex mukulu tebamusabidde naye nina information gyenfunyeeko simanyi oba ntuufu munnamirembe yeekubye mu mutima naye sooka obuze ku bantu then after tugere ebigambo nnaku olwaleero muzere Megatron gemanya kujja Kagatuuza ku bantu Megatron mwenna TV mbalamusiza mwebale kubanga mwekumidde ku mukutu guno kwe musinziira okufuna ebyo byenkakasa nti ddala biba bisaanira abantu abalungi nga mmwe kitalo nnyo kitalo ddala olw'okuviibwako munnaffe era tusaba Mukama Katonda amulamuze ekisa n'okumusonyiwa ebyo ebyamusobako wadde nga waliwo abamu abasalira abantu emisango ku nsi nga ate bo tebannaba kumanya bo balibeera batya so si kirungi okubanga tusalira bannaffe emisango wabula tuvumirire ebikolwa ebiba bikoleddwa ebibi naye omusango gwo tetugusalanga batandise okwogera ebigambo ate kasi totandika okugamba tetujja musabira tulabye bangi mbadde nerabire netamala emirundi teba baali bagaanye baani baali bagaanye abannaddiini baali bagaanye but finally Mukama naye yagenda tebamusabira ne mu kutuuka wano okumusabira nti okumujjukira waliwo enteekateeka awo ku Joy Star wetukolera ne Bakasuku kujja Kagatto ffene wetukolera awo
era baagaana. Simanyi kintu ky'eddiini kino omuntu alina kweyisa atya. Lwaki olowooza Alex Mukulu tebamubeereddewo mu mbeera? Baani? Bannaddiini. Anti si babadde akolagana nabo. Bannakatemba babadde akolagana nabo tebazze. Bannabitone. Kakati bali abannaddiini be batono kuba n'abantu ababadde babajja mu kuki. Naye Sserwadda yandizze. Anti Sserwadda okujja ajjanga. Nasaba mukwano gwe. Gwolowooza nti buli mukwano gwe kakati nze nga wano bwendi. Nina mukwano gwange Pastor Kiganda. N'emikwano gyange abakatuliki. Kati balijja ewaffe nga nfudde ate ne basaba. Nze mukulowooza nti ekyokuba mukwano gwo kimuleeta kusaba ng'ofudde. Waliwo father omu yagamba nti mukolerere obulambo bwammwe. Yali father ki? Yali abagamba kikola ki? Kakati gw'osuubira bano bakunoonye ng'ofudde nga gw'obadde tobanoonya ng'oli mulamu. Gundi eri Wamala yali ayimba oluyimba omwana wo Yesu lwalikomawo. Empisa ensonyi ennyingi olizikola otya? Bali kubuuza gwali gutya ng'owooza saategeera. So nga bakugambanga n'obinyoomerera. Nga bw'omuyita ng'olina omulwadde ali mu mbeera embi era ne bw'oba mu masanyu osaana kumwebazanga bwe yagamba. Bw'oba obadde nga tebakulaba ng'oli mulamu w'oyinza okweyatulira nti kino kiri. Lwaki gwe obeetaaga owedde? Ekyokubiri, abantu baleme kulowooza nti be balina okusalirawo abantu. Omuntu ekimufuula ow'eddiini yonna ebigambo byayogera ng'agiyingira so si byasigala akola. Ebigambo byayogera ng'agiyingira eddiini si byasigadde akola. Kikyotegeeza kujja kakati? Kyentegeeza nti bw'oba oyingira ng'ogenda okufuuka okugamba nti kati nze okuva olwaleero ndi mukatuliki, olina emisoso gy'oyitamu. Osoma ne bakubatiza ng'omukatuliki, ne bakussaako omukono ng'omukatuliki. Obukatuliki oba obuyingidde. Bw'oba musiraamu otoola shahada, bakutayirira ne batoola shahada, ne bakwaziinira. Oba oyingidde obusiraamu. Ne bw'oba tozzeeyo kulinnya mu muzikiti oba togenze ku dduwa togenze ku mawuledi, naye olwoba musiraamu kati ajudde gwe ebikolwa byo kubanga ekyobutagenda mu kyaki tekikufuula mukafiiri. Gw'oyagala kuŋŋamba ndi bonna nga Yesu akyaliwo bonna abantu bagendanga mu kyaki. Badde mmanyi obutasaba kyekireetedde bano abafudde ne obutasaba si batabasabira kukolwa ekireetera abantu obutasabirwa mu maddiini ge baba balimu kukola bikolwa ebikontana n'eddiini mw'abaali. Alex Mukulu yakola ki? Anti kakati awo kye bajja otubuulira oluvannyuma bali kitugamba kuba tebajja kitugamba kuba tebazze. Nagwe nawulidde agamba nti yayambala embugo n'ayingira kkanisa. Bw'abajja zambala zengoye ze yali alina bw'ogenda oyambadde ekkanzu bagoba. Bw'ogenda oyambadde gomesi bakugoba. Waliwo gundi dressing code ya kyaki nti ayambadde bwati bw'oyambala ettundubaali toyingira, bw'oyambala ekiveera toyingira, omala kubambala suuti. So bw'aba byeyambala ayinza okuba nga zengoye ze yayina n'ayambala embugo nga zasobola kuba Muganda. Kyekikulu mu byonna. Ate ne kyaki gye yagendamu eri mu Buganda nsobi ki gye yakola. Naye bakoze bubi. Ekyo kyemukigamba nti mukiveeko buvi mukitunuulire butunuulizi kuba nabo bo temunawulira nki ludda lwabwe. Lwaki tebakola ki? Tebaliiwo. Ate kyakubiri ffe nga abalaba oba abagoberera ensi bw'etambula. Kyaki ne bwe yandibaddewo ne bwetandibaddewo Alex yandifudde ate era yandiziikiddwa. Naye ng'aziikiddwa atya? Gw'olowooza nti kyaki okujja kyekifuula Alex okuziikibwa obulungi? Manye okuziika nga tebakusabiddeko kikitegeeza. Kati abaaziikibwa ng'eddiini tezinnajja. Manyi ebintu ebimu tubirowoozeeko nkitegeera. Tewaliiwo bantu baaziikibwa ng'eddiini tezinnajja. Ani yasabira Adamu? Ani yasabira Eva? Kati kuba Yesu. Ate yali ng'ate Adamu ye muntu eyasooka? Yesu yali taliiwo. Kakati awo ani yamusabira? So ebintu ebimu tuleme bitewalirako ki? Yo gwe oyagala kuŋŋamba nti kati bwe banaamusabira
mugwe 10 n'akomawo bw'oba toyagadde musabira naawe kitu omaze otuwa ekifaananyi abayingira eddiini yammwe kikyobalowoleza singa muba temukwatagana singa ne Katonda naye akola bw'atyo nti tubadde tetukwatagana nagundi naye n'abanga naye ebibonerezo byabigaba bw'atyo singa abo baggaayi bali luddawo so nze ndaba nti ebyo byonna bya bwereere oba abadde ajja mu kyaki oba abadde tajja ekikulu nti yakkiriza nti mugoberezi wa Kristo era wenna mirembe ate abakristaayo mwempulira agamba ndi jangu nga bw'oli kakati azzenga bw'ali ate mwate ababuzi b'omunyama mumugaana balinga bananyene eddiini nti oba bali relativu ba Yesu nze nno nkugamba kino simanyi nnyo ddiini eriyo abakugu abagitegeera okukamala abagikenkuka naye ate nze ninako wenzijukira mu Bayibuli oba omwana yabula n'akomawo nga yagenda n'ava ewa kitawe nga amusaba ebyobuzika nze ebyange bimpembirye nga ndi mulamu n'agenda bwe yadda baamugoba bamwaniriza ne bamwagala n'okusinga bano abaasigala ewaka kakati gwe okimanyi naawe ogaana okusabira Alex nti ate Katonda ayinza okwaniriza Alex okusinga gwe kuba gwe obadde abantu obejjako bwejji Alex abadde nga byakola azannya ayimba akola ki nga bigatta bantu ng'ate eddiini etugamba kwagala ki bannaddiini beekoze bintu bw'ebanga eddiini etugamba kwagala bannaffe omulabewo tomukola ki tomukyawa musemberere kakati gwe bw'otajjawo Alex nga yafudde olw'okuba abadde tasaba olwo oba osemberedde omulabewo ye bannaddiini bakitegeera batya embeera eno bagitegeera batya omuntu gw'oyagala okwagazisa abalala baagala eddiini yo omulaga bukyayi oba omulaga nti osembeza abantu omulaga nti osembeza abantu ebirungi ebiri mu ddiini eno kati lwaki sijja nensabira Alex oba nemberewa Alex nensaba kuba nange mpulira nti erinnya ye Alex naye ng'erinnya lye ettuufu ndoza ye Edward ate erina Alex kati nze nkubuulira ku kyemmanyiiko kati eri Alex tuli mujjako temuli mujjaako kubanga anti kagamba yagenda okutuumibwa amannya baamutuuma amannya nga kitaawe tannamutuuma mannya ate ne bamutuuma naye wannyonnyodde story ya gundi ya Alex abantu bonna ne bagamba kujja kagatta amagezi g'olina kyabadde tekyetagisa magezi kubanga kyoyogera anti waliwo ababiraba obuli nga tasobola narratinga nga wonarratinga gwe emboozi n'oginyumya ng'egatta bulungi onako wano nkonyeewo waliwo nno abalala ate omanyi era siira ssente naye kanoonye omutwalo nkuwe gwe nnina waliwo ate abalala bagambye nti kati kagatta agenda kugamba nti yeyaleeta Alex ekyo nabirowooza nnyo nabalabe nga bagamba naye gaayo ono ye buli omu amumanyi ne ŋŋamba waliwo obadde mu ati bali bakulidde ng'oyogera ku by'otamanyi gwe nimuwulirako nga njogera nti balongoosa batya omuntu kati abantu tebagala oba oba wali owulidde nga nteesa ku bya paliamenti gye siriimu gye simanyi sibyogerako kuba sibimanyi ate ntera nnyo okwogera kye nnalabako ate naawe bambi nkusaasidde yawadde komedi eyo buli omu amumanyi oba olina obwongo bwa kitole nga byowalaba otunuulira bitunuulire ozisomako komedi oluusi nzisoma konono waziyiseemu nabeera biri muli byogera ssebo nedda nze anti nze baggayimwe mutereere kojja kagato information aba naye yaliwo nze Katonda emyaka gundi gy'abaddemu oba badde balowooza gundi mukulu nnyo ku Alex abantu bwe balowooza naye nga Alex yafunayira emyaka 72 gwolina 7 mugumu balowooza oba yabadde akuzaala ku ndabikayo kakati ekizibu kiri kimu ku bannayuganda bo olw'okuba tebategeera kwenkana abantu bamu okutegeera kw'abalala kubanyiiza kati abalala bwe baba bategeera ebintu nga babimanyi ng'ate biri obvious kati babanyiiza bw'oba mugezi baagala obe musiru munnaabwe gondi yegeziwaza so nga naye akulaba nti wegeziwaza bwegeziwa gwe ekikusiba mu busiru nga omanyi bwe beegeziwaza kiki anti abasiru be bangi anti kakati obeera ne banno nzondeke mu Ireland eyange bwotyo bw'ogambye
kati nyonyola Alex Edward kakati ate Edward ndaba tebali muyita kuba abantu tebali tegera liri yakala nnyo ngera bolaba erya mukulu kati mukulu siri akika kya mamba ate mukulu lyamutumibwa jjajjaawe azaala nnyina jjajjaawe azaala mukyala Ndagire ye yatuuma Alex amanyi erinnya lya Alex n'amutuuma erya musajja mukulu n'agamutuuma ago mwami ab'ekika kya mwami Kayizi Alex baamutuuma erinnya lya Kigonya Nsubuga ne bamuwona erya Edward. Okay. So gwe alina byoyagala okwogera naawe yogera byoyagala omanya mu myaka ena gyokka oba esatu oba n'owulira omuntu n'omuwulirako oyagala olage nti naawe omumanyi. Nze sijja gamba nti obulamu bwe nali mbumanyi nnyo naye nze bwe natandikira omumanya byebi byensobola okukola ki olaba nti nze Alex ke namumanyako sisobola kwogera ku mukyala we sisobola kwogera ku mwana we ate wewunye ate muganda we ye ate twali tusisinkana walala mu byamazzi omanyi muganda we nze gwe nali mmanyi ng'akola byamazzi yali plamba nga tukolagana mu bya kukola ku mayumba nga bagateekamu amazzi ate nga simumanyiddemu ebyo naye nga ekyo kinali mumanyiko kati ekyokumusabira gwe tokyinaako obuzibu baba musabira tebamusabira anti abataagala musabira bangi ngamba abataagala musabira be bannaddiini basinga abantu ba bulijjo obungi abantu ba bulijjo bajja kubeera nalabyawo n'omutamiivu gundi yagambye munnaddiini atanamuganiza wendi ate twagala bakwatemu omanyi bo balowooza bannaddiini emikisa egyewaabwe mu famire bannaddiini be bagibawa oba bantu balala kati bwe muba muganye kati nammwe tumaze okumanya nti mubaako ebigendererwa ebyammwe nti oli bw'atamala kujja gy'oli ate naawe tomuwa services. Katonda bwe yali akusindika ku nsi n'okulonda mu abo gwobeere omulyoyi w'emyoyo okulyowa w'emyoyo tekutegeeza kwetangira batakusemberera ye yasalawo ababi gwe kati otandise okusalawo ababi n'abalungi olwokuba oli munnaddiini ate nga naawe era tetumanyi yakulonda kubeera munnaddiini abamu tumanyi nammwe mubwesibako bwesibi kale atubuulire nti basomera gye ne baqualifying batubuulire nabo kati bafaatha be baganye okusabira gundi okay ate ongambye ndi yakolera bapasita baani bonna yabakolera naye namirembe ye yagambye genda mubeerera namirembe tesobola kuva mu bantu kuba omanyi bali zoninga bajja omanyi basooka kukola nteekateeka yennyini ne batabanga bagamba nti ekyo kye baagala kyaddi abaana abasumba bennyini betugamba emikwano gyabwe Serwadda teyagenze anti Serwadda teyabeera mukwano gwono ng'agamba nti bw'oliba ofudde ndi kusabira yabeera mukwano gwe lwa services yamukolera ku leediyo ye yali amwagalako biri service kakati kyogamba gwe mu banka bwoba olinayo akawunti tebakwaniriza sente bwe ziggwayo baba bakyakwagala basumba balinga banka nkutidde yali tagenze kukola studio za leediyo teyagikola teyagimala kati amwetaaza ki nedda tulekera osuula abantu si nze nkugamba oli kati oleme kimusibako nti tamusabira ng'ate mukwano gwe yalifuuka mukwano gwe n'okutegeeragana naye obulungi olwa saavisi ze yali amuwa isilike nga toyinza gwekyolowooza abaakola northern gundi Entebbe Express basiiba okwo nga beebase kubanga be baagikola kyeŋŋamba nti bw'oba abaazimba ennyumba oba workers house oba mapeera si be balinako offices bagenda dda babasasula ne bagenda kuba bagikolera gwali mulimu ne bagukola ne babasasula ne kiggwa n'ekino kyabuntu anti obuntu kati awo nga lwaki asulawo asulayo akagambo bw'anaaba wakasuula ajja kubeera ku leediyo eri mu studio ze yakola abyogerere eyo akasuulire eri kuba gye yakola kati mwe abasuzeyo temuli bantu anti ffe kakati ffe tuli bantu nalabye ajabe mu kibi wali Senkubuge Benoni bagundi Kagatto Grace Luswata tegusula no bagambye mbwe ensawo eyo mubaamu kijatata ani jibuli kaseera ensawo eyo wano tegusuulwa bano abagiraba nabo bakwate ezaabwe omanyi abantu abamu bayingirira ebitabakwatako era naye abantu atunda mumba nga temuva bweba ensawo yiye
kwabo kuliko nyiniyo nti abagimubbyeko yana bagaye bafe ku nsawo yategusuula bajimba muveeko babagikwata waliwo abalala nga ye akwata alina akasa no problem nga kabeera nako waliwo akwata dayali waliwo ababuteeka wano waliwo ababeera nezo gundi bazita cross bags nga gyabeera nayo nembwe no nnene esukka kuyani baali bategeeraganye nti ekomewa okukuba kumanyiira bamumanyidde kuba kumanyiira manyi n'abantu abamu beefuula nti ate bategeera nnyo batandike n'okutegeerera abalala ate naawe byotegeera obwongo bwo tebubimala ate otegeerere n'oli obwongo abutikka obwongo obwoverloadinga bukozese ku bibyo byokka ensawo yategusuulwa togiteekako bwongo obwo mulekerawo okumanyiira abantu nalabye gundi Honorable Nsereko ye muntu w'abantu nnyo paka ku ssaawa esembayo abantu bangi babaddewo ne mwami Mulyannyama naye yabaddewo Zambali MP obwedda bambi yayimbayimba obuyimba obulyowo emyoyo naye byabiveekawo bw'oba toli muli oyo wamyoyo bite bwemwogere ku byammwe kyekyotege oli wakyakisemu Burasi wakyaki yawo enansana kyeyekola okimanyi wana nti yabadde tali nansana nti bano baganyije kakituulemu nedda ate eyeba impersonation kiringa gwoga nti MP waffe tayogedde nze ngenze kwogera mu parliament ku lwa MP era oba nze nayagadde Zambali kyeyakoze kyeyakoze kirungi naye mu bukyamu feka tubyekolere kakati ekizibu kyonna we kiri nti abali b'emyoyo banabanga bo be batandise okusalira emisango ku nsi ate olwo abalamuzi basalirewa ekyokubiri omuntu bw'oba oyagala okusikiriza abalala bajje mu kyaki wejjako bano b'olabanga abatajja bw'obanga oyagala abantu okubasikiriza bajje basabenga ovuma bano abazze so bannaddiini abo beekyekinge bamanye eddiini gye balimu eyabasikiriza ogiyingira yagaananga kugenda ku mikolo gy'abantu batasaba mbadde ngamba naawe woba obakwasiriza omanyi abantu abamu tebakozesa bwongo bwabwe mu kufiirwa woba bakwasiriza n'ababadde batajja obagambe buli kimu gwe tolaba n'abadde yeeyisa obubi bannabyabufuzi bagezi nnyo bateegeraawo kuba erimu bamusaasaanye babateegera ku mufu otolaba ndi bannabyabufuzi bangi nnyo kati ku Alex onayogera n'oli so balina okuba nti ne bannaddiini nabo bandibadde bakozesa omukisa ogwo siri kulwanga ne mu bana abaliwo mufunamu be mufunamu mudaliza naye ate bw'onaagamba nti wonanyiigira bunyigizi ono tajja tasaba gwe okugenda mu eyo eyiyo wali osabirawa eddiini yiyo eddiini tuleme girowooza nti namuyita ku mbaga n'atajja n'omunyiigira nti namuyita ku mukolo eddiini si yiyo ne bw'onaavaawo enkya wagiwo abalala bajja okusigala nga batambula ye watya ate nga abaana ba famire abaana ba Alex ate bo nga bajja kuba basabi nnyo ebyo ddala nga gwe ate wagaana okusabira kitaabwe oba tobagobye mu kyakiyo so tukozese omitima ak'obuntu kabeeremu humanity tuleme kulowooza nti ate ffe tusalirawo eddiini by the way nyinza okwogera ekintu abantu ne bandaba bubiayogera bakulabi abasumba bwe baba tebazze bo batubuulire nti eddiini yaabwe ku bitebe byabwe gyeva simanyi ggwanga kijesiva kakati awo wotasinziira kugamba nti sijja kukola kino kubanga anti simanyi so simanyi oba waliwo eddiini egamba nti gundi bw'abanga tazze kusaba temumusabiranga teriiyo batubikkulire mu kitabo kyonna kye baba babikudde tumanye ebimu nze ŋŋamba nti ku katono kemanyi ku ddiini ebikolwa byokola ng'oyingira eddiini byebikufuula omuntu w'eddiini eyo ow'ekibiina ekyo ebikolwa osabye bakwazinidde bakutayiridde otodde shahada olwo oba oyingidde obusiraamu ebirala byonna ebikolwa byokola bw'otagenda ku kyaki bagamba nti musiraamu tokyasaala kyebakugamba so tebagamba nti tetugenda kukusaalira kuba tosaala tetugenda kukusabira ate bw'oba tasaala mwe temulina buyinza bulamula atasaala oba atasaba temubulina Katonda ate mwe muyinza okuba nga muli mutyo nga mulowooza nti mumunyiigidde nnyo kuba tasaba Katonda ate nga ye gwasinga okwetaaga olw'ebikolwa ate byakola olwa humanity bw'ate gy'osudde essaawa bano abamu bamwambala mudaali boolaba n'agira n'akola ki sivoola muntu yenna
be basinga atokola ebibi kati ebintu byemu kakati ekyo kiba kibyorede ekisinga osanga n'ebirala omuntu ng'agiwambadde muwanvu bwegwe naye ng'amasaba agali emabega ebyo tubirabye emirundi mingi tubirabye emirundi mingi nnyo be bakwatidde mu bikolwa ebyo befuula bannaddiini befudde bannaddiini abasalira n'abalala emisango bagamba abaamalayo oba abali ku ngulu oba tubayite batya ab'oku ntikko naye ng'ebintu bye bakoze Kamenei sikitegeera ekyo manyi nti okwogera ekigambo kye mbasimanyi bano abagundi gundi erwana nani America erwana nani okutwala akagolomolo erwana na Iran anti omukulembeze Khomeini kakati bwe weefuula omuntu ow'oku ntikko mu kibiina ky'abagoberezi ate tusigwe osala emisango leka Katonda agusale Katonda mumuleka agusale ate toyinza kumalako nze nkubuulira nti bw'onaagaana awo naye jjukira nti eriyo ate bannakatemba bangi abajja mu kyaki kakati gwe jangu ku lwabo kuba nabo bangi bo bwe bajja nga togamba nti munnammwe omu atazaaluwa n'olwekyo ekino ekimu eky'ekkumi kye muleese mukizzeeyo gundi tazze ebintu bimu tuleme kubiraba ku ludda lwaffe lwokka naye tubirabe ne ku lw'abantu abalala ng'olowooza bano abasigaddewo abalala banaatandika kulowooza ki ku nzikirizayo gy'osinziddemu okugaana okusabira munnaabwe kirungi that aside nalabye Frank Gashumba ng'ayogera ku kufa kwa Alex Mukulu enfa gye yafuddemu yafudde abamu bagamba nalabye ku Honorable Nsereko ng'agamba omukulu yafudde kiwuubaalo awo yabadde abeera tyabaddewo na mukazi tyabaddewo na mwana ng'abeerawo yekka nenda Frank Gashumba yabadde mukambwe nnyo era njagala tuyiteete mu nsonga za Frank Gashumba naye yabadde akambuwaliraani mmwe baani bannakatemba temubaddeewo era ye tagenda kuziika Alex Mukulu abadde mulwadde okumala ebbanga nga Gashumba amanyi nti yali mulwadde anti abantu abamu bwe tunaaba twogera abantu abamu boogera ebintu nga tebalina script katono nnyo banaffe abalugave Abokof and Frislab tugamba nti ekifuba kikutawaanya okuba emyasi ofeekeera olina ssenyiga akolokuta ekifuba ekitawona kozesa lugave Abokof and Frislab eddagala lino olinywera otereerera era lisanga mu drug shops wamu ne mu pharmacies zonna wano mu ggwanga Uganda eddagala lino nno ekyenjawulo ensonga lwaki kweriri ku maketi lyakisibwa ekitongole kya National Drug Authority kubeera nga litundibwa katale abaana bakomye okuva ku masomero teeka lugave Abokof abaana bakolola balinga engabi muteekawo abaana banywe bagenda okudda ku ssomero nga baleetera ate bagenda n'akacupa buli omu wiiki esooka eyo kubanga abaana buli omu alina gy'avudde bagenda okuinteractinga ne bannaabwe abe ng'akozesa kalugavaako mpozi kyoteerabira bateekeremu ne lugave abalusasirapo anti ye agamba ofuna ekikeeto ovaamu olusaayisaayi olina gaasi mu lubuto olina omuliro mu lubuto nava ku bijanjaalo wenda ebinyeebwa nfa amasavu g'enningu banfa bwenywa kasoda ate mba bubi bwe lugave alusasirapo abaana bamukozese kubanga babadde bamanyidde endi eno eyeeka bwe bali babadda ku ssomero nawano nga bwe baakatuuka mubawe akacupa kabeerewo anti balina okubanako kubanga babadde balya bijanjaalo balyaki ku ssomero kati bagenda okukyusa badde ku dayat endala ekyo nakyo kibaako obuzibu bwekireeta so bw'aba ne lugave alusasirapo kijja mutaasa ne mukuddayo era okole ekintu kyekimu abedako abeere nako abaana ajja kuba bulungi kuba ennamba y'essimu eri awo oba genda ku drug shop oba pharmacy yonna gwobagambe bugambe nti njagala lugave bolyoke bakuuze lugave gwobagambe ndi byombi mubimpe pharmacy etali naye eyo genda funa omusirikale awo obagambe ndi mujje mulabe ono atunda ddagala naye talina lugave alagajjalira obulamu bw'abantu abukwata nnagalaale oyo naye tumanye nti mu society agiveemu batandika okubeera n'abantu abategeerekeka
Pozi kati okujjukiza kakatono ye okujjukiza bicycle kick. Bicycle kick kakati kye kimu kunyo. Nateke wampadde ko nga kanjewulu. Kakati ate yo natabiseemu omugobaito mukuza nnume. Nina kyendazudde ku ddagala. Okimanyi terikaawa. Walimpa. Nensooka ndikweka neŋŋamba sigenda linnya. Tolina kati nenfuna glucose nengatamu sukaali nengatawo n'akabiseke enjuki nenkateeka ku bbali. Kati ngenda okugira bweti sooka ngirako ng'eddagala ate eddagala eryo terikaawa. Mulikulu otyo obutakaawa. Kati ebintu byebikolebwamu. Bano abantu abatunda eddagala lino eryagundi eryo bannange bikaawa n'olowooza oba ebikaawa buli omu alina ebikolo by'akozesa. Kati nze ebikolo bye nnina temuliimu ki kati nayongeddemu mukuza nnume. Nayongeddemu mukuza nnume. Bicycle kick nayongeddemu mukuza nnume. Bw'obeerawo oba omunywedde leero ng'osuubira nankani emaali kujja mu Desemba gwenywa laaza. Tekuliko nti ate kikupaapaza nti ate ogende bannange nfa nzire wano nedda. Kya kubeera mu mubiri muntu wajje. Tolinga bali abakuwa akantu oyina kwanguyirawo. Nedda ssebo. Nze nywa gabanga masavu gange. Beerawo ddagala gwe nywa. Beerawo obazze mu Desemba obajja mu January oba mu gwa 11 omubiri gwo guli ki weeyagalire mu bulamu bwo era ekigambo nti ono tamalaako nakigobye muki mu bantu. Bawe namba y'essimu. Enamba eri 0752 432 0752 432 nja kukolera wonna delivery wona oli. Kaakati kale koja kagatto wangi Frank Gashumba nga wenkunnyonnyodde tubadde gwe twogera Frank Gashumba agamba nti Alex Mukulu yabadde talina kufa bw'atyo. Yali ategese nti alina kufa atya. Nkunnyonnyola omusajja bw'atyo ow'ekitiibwa bw'atyo ebintu byakoledde eggwanga lino Munnakatemba abadde asuusuutibwa mumusuusuute nnyo ng'afudde. Tubadde tumusuusuuta. Kale abantu bamusuusudde nnyo naye temumubeereddeewo afiira ate ekiruddu. Alex Mukulu afudde embeera mbi. Mwami Gashumba era mwe abagenza okukungubaga mu maka ge muli babi nnyo. Mwami Gashumba yayogedde ebyo nti Alex yalwala ebbanga ddene. Embeera mbi alwadidde emyezi egi. Very good. Gundi Mwami Gashumba yakimanyako nti gundi mulwadde. Simaani yamwadde lugambo. Kakati ebyo asirike. Nze mugamba asirike. Lwaki omusirisi? Anti kati agamba nti ye yamanya emyezi yalwalira emyezi emeka. N'akola ki? Nga ye bwe yafaayo ennyo. Ate ogambye nti akoledde eggwanga lino ebintu bingi. Gw'obadde simuobeera. Lwaki gwe tewafaayo ng'olaba omuntu abakoledde ebintu ebingi alwalidde emyaka 3. Oyo Gashumba tali mu gavumenti eno. Eno gavumenti si gyabadde akolera nga bwekyaza kyoga mu yemuwa emirimu naki. Kati lwaki tewagenze n'oyamba partnership wammwe. Patana wammwe. Gwe lwaki tewamuyamba. Nawulidde agamba obukadde nga 4 n'ekitundu I can afford that money. Kakati zibawe. Oba lwaki tewaziwaayo nga bwe wamanyanga emyezi 3 emabega. Ebintu ebimu tubyogere si lwakuba ntitwagala kujjayo bye tulina oba kwogera oba n'abantu kumanya nti oyogera. Oyo gundi akugamba mbu Bannakatemba tebamubeereddeewo. Gwe kati Bannakatemba bameka abazannyi abaluddewo abali mu mbeera eyeetaga okuyamba b'oyambi oba gwe wali oyambyeyo. Tuleme kwogera bwogezi kubanga ofunye empeewo w'oyogerera. Ate kyakubiri Bannakatemba tebapatanangako kuyamba Munnakatemba munnaabwe ng'akoze eki ng'afunye buzibu. Bakikola lwa buntu bwe baba lwaki temufunayo ekibiina ekibagatta. Mwe bannamawulire bameka abayambye bannaabwe. Wano waliwo omwana gwe yatomedde emmotoka waali nnyeeyo. Gundi simple wagenzeyoko n'omuwaaki. Era tuyina ensawo ulabayo tuyina ensawo lwenti waabwe wa mitwalo 55 era buli omu yakutteko twage buli mpaka we bawonera buli omwaka akwate kugamba bino. Naye mu Alex Mukulu n'alwala ne mudda wali nze saaga Gashumba bw'aba bw'agamba ye kaakati eky'omukisa omulungi kati ategedde kati amanyiyo n'abalala tumuleetere lisiti y'abali n'ebizibu abalwala yaba agire nga batukolerako fe nga bayogerako fe tufuna ki tuli Bannakatemba yes tetuganye tufuna ki mwagala ki fe tebatuli organizing baba bakola ebintu government bwe bekola ebintu tetuli etwetaaga eyina mikolo babayita baddeekula
etwetaaga ina mikolo tunajjawo abazinyi waliwo bannakatemba bagundi ndoza tufuneeyo tunakya abatuzanyira nga lwe batunoonya obanga bali mu kampeyini kati kampeyini bwe ziri ggwawo n'emikolo nga tegikyaliwo muliba temumanyi nti gyetuli. Kyokubiri ono bw'agamba nti tetubeereddewo baki temubeereddewo kundi bwe Alex waliwo abalimi abalwala abalimi bannaabwe abalala bakola ki tuteme kwogera nga batalina magezi. Kati gwe bw'oba oli w'amawulire gundi bwe yalwala munnamawulire waliwo munnamawulire yali awo omulwadde gye buvuddeko mwasituka ne mugendayo tekikwata ku bano bakola nabo mulimu. Eggwanga gwe kati gashumba okuyimirira ku leediyo ku mainstream noonenya bannakatemba nti tebafudde kwani ku Alex. Eggwanga lyafuddeyo okuteeka ebikozesebwa mu ddwaliro lyabadde erimufuga lyafuddeyo okuteeka ebikozesebwa mu ddwaliro. Lwaki olowooza ekiruddu si ddwaliro lya gavumenti? Kyenkubuuza si kyoddamu bwe liba lya gavumenti kati abatunenya ffe tuzimbe eddwaliro gundi mwe yandifiiridde. Lwaki gavumenti erongoosa ddwaliro ng'eryo nerituusa ku levo lya butalyevuma buli muntu n'agendayo? Ate gwe n'oyagala onenye ffe mikwano gy'oli eyagenze mu ddwaliro oba bawakmeeti be, lwaki tanenya gavumenti mwali kuba girinamu omukono obutateeka bikozesebwa mu ddwaliro ng'eryo okuba nti liri facilitated bulungi nga lisobola okujjanjaba omuntu omunene ng'oyo omwami gw'agamba. Tuleme kwogera bintu bimu nga batalaba. Abantu abamu balowooza nti oyogera bwogezi kumalayo by'olina. Okubeera nti eddwaliro mwe yabadde nawulidde bagamba mbu kyabadde kyetagisa emitwalo simanyi 15 buli kanako. Kati ezo zinenyeza ffe twaleeta enfune okubeera bwete okuditorioratinga okutuuka ku leve eno abantu babulwe emitwalo 15 bannakatemba be bakireeta. Lwaki tanenya mbeera ekireeta mu ggwanga? Era lwaki tanenya ddwaliro nga bali mu buli budget mubeeramu essente ez'okuteeka eddagala mu ddwaliro? Lwaki tanenya bateekwa ababibba ne ministry ya health obutassa bintu mu ddwaliro Alex butafiirayo? Tubeeremu nga twamulekerera nnyo. Twamulekerera ate naye neyeeragajjalira nedda ffe tuba twamulekerera ye baani baatalekerera. Tuleme kwogera bintu bya kisiru tonyeze bunyeze nedda gwe bw'otuuka ate ye yanyize ennyombo sijja na kuziika bw'otaziika nze waffe toziikanga yooko waliwo eyasigala kungulu. Ate njagala omuntu amanyi embizzi tegenda mu muzikiti naye waliwo omuzikiti abasiraamu tebasaala kuba tegendayo oba togenda kuziika lekayo kubanga bannakatemba bonna bafudde obadde toziika naye tebabaziika. Yagambye mwagala nnyo kabampaane buli omu n'akwata omuzindaalo. Kati yali ku bampaane I would pay that money. Oba bagambye mugambe bamuwadde lugambo ne bwe ate bwe bakuwa olugambo ate tolasa n'otyo yasoseemu mbw ate n'okujja sijja kuziika bw'otajja b'ogenzeeko baakomawo. Tuleme kwogera bintu bimu kukola kikuyitawo. Ate ffe kati bw'ayogera atyo ng'atunenya kuno ffe munnaffe tubadde tulina bwe tumutegeera. Ojja nga bandi wagon kuba wawulidde nti gwe bayita Alex yakoze eki yafudde. Bw'oba obadde ogamba nti ndi mulabiridde naki ogambye nti yalwalira emyezi 3 ekitegeeza wali omanyi what did you do banga lyonna nga mulwadde bambi ng'omanyi nga temufaayo nga ffe tetufaayo bannakatemba muli ku lwammwe temufiirayo ddala nga tuli ku lwaffe ye ataali ku lulwe eyamanya emyezi 3 emabega yakola ki? Nze kufa ku Alex nakutegedde ku Sunday nga lwemmanya nti yali yalwala ali mu ddwaliro naye ate nga Gashumba yamanya dda. Temuyinayo gurupu ebagatta ne mugamba tugenda communicatingiranga wano? Njagala otegeere okuva olwaleero ennyasebo omugenzi Alex yalina ekiti ekiti kitya ngatambula nakyo bwe njogera bwetyo bayida w'abantu balowooza nti ate njogera ebyo bye balowooza okuga category category nga alina principles z'akolerako. Naawulidde gundi ono abeera wano erungujja bamuyitaani Ashraf Semwogerere yayogedde ku mukulu nendaba n'ebigambo by'oyogedde jjo gye twakuza abataagire mugere ku Megaton mu Girabi
ng'agamba nti abadde abeera ewakaawo ng'abeerawo bwogu boom era nga yeefumbira ng'alina esseffuliya teggwamu gundi kantu kabi era nga ye kaalya nga yewoonawoona amukyalira ojja n'emmere yo. Nze kyengezaako okutegeeza bano alina principles z'abadde akoleraku. Natidde tomuyita nti jangu tugende twegatte mu kino tukole kino ebyo tabikola. Yakugamba nti mugenda mumpisirwa kuba nti ki nti kuba gwe oli kino okimanyi nnyo nti kakati awo mmwe muba mujja ye nga tabikola ebyo. Ensonga lwaki obadde olaba nti talina shows takola nti nazanyeko emityana nagenze ejjinja nagenze embaale azanya wamu. Kino kyabadde akola kimugaseeko ki? Tolaba nti kakati yasigadde emboozi kyekyamugattako ekyo. Mboozi naye Gashumba agamba yafudde Gashumba is nothing ku art. Tetubugerageranyizako art waffe. Ye n'agira ne yeegoba ku bantu ne yeegoba ku baki. Kakati bw'aba yabeegobako Gashumba ye yabasembeza yabeera nabo kati yabeere nabo ye oli yenkola ye tosobola gikyusa kuba abantu balina enkola zaabwe. Yakoze bannakatemba anti fanti waliwo ebintu bimu kabampane mwena ne muleeta wali kyengamba waliwo ebintu byetamalirako budde kati ye yali kabampane mbunandi jjanja bya Alex kati yali kubampane ne lwaki temufunayo ku kintu kibagatta anti era abatategeera bokka batakimanyi nti weekiri. Alex gwe wamaze emyezi emeka nga tomanyi nti mulwadde anti kubanga ekibiina ekyo takiriimu ye tabe teyeegatta na bintu teyeegatta ku bintu kiri kyembadde nva okugamba. Tulaba nti omukulu Gashumba yabadde mutuufu. Gashumba mutuufu ewuweeka si mu byaffe tabeerera waffe mutuufu si byabeereramu omutuufu. Nze amazima gagenda kunzita nze nkugamba mazima oba ofa n'otera ofa. Nze kati kiringa kati wano wesobola kuva eri nentandika kuwoza nti amagye gakoze bubi nnyo amagye sigendimu sibimanyi ebyo. Obaleka ne bakola ebyo. I don't comment, I just reserve my comments. Wadde ntegeera nnyo nga kati Gashumba bwali. Kati ye Gashumba alina byalimu oba ali mu kinze simanyi kyakola kati eyo gy'abaawa amagezi. Era yamaliriza agamba Alex Mukulu yafudde embeera mbi. Kakati yakiwonye kati ye Gashumba akolerera obutafa mu mbeera mbi. Ate waliwo yagambye byafudde simanyi kiwubaalo. Kiwubaalo. Nedda. Alex teyabadde eggulo yekka. Abadde alina omukazi. Teyakitandise eggulo okuba yekka. Omanyi nti okuba ne madama z'ewaka okuba n'omukyala kiina engeri gye kikutebenkezaamu. Nkitegeera naye Alex yafudde alina emyaka emeka? 72. Kakati oba olokopya ngeri kyogamba nti yafudde kiwubaalo ng'alina emyaka 72 nga gwe tonnaba na kugiweza. Ng'ate ne be muziise nga 18 23. Eke yafa alina emyaka emeka? Moze yafa alina emyaka emeka? Yafa kiwubaalo. Kafeero yafa alina emyaka emeka? Babasudde baafa balina emyaka emeka? Kama tuleme kwogera bintu bitatugasitako. Okufa ate nga Honorable Nsereko ye saagala nnyo agende nnyo mu kintu ekyo nti yafudde kiwubaalo. Allah bw'agera nti omuntu olunaku gundi ajja kujjamu omutima omwoyo agujjamu. Muhammad Nsereko muganda wange kuba mukwano gwange ate talina buzibu. Allah bw'abanga ageze malayika etwala omwoyo yali yeetoololerawo ku bulange bulijjo bweti egamba nti ono gwe byonna ne bwe yandibadde n'abakazi aga asatu temulinayo gwe mumanyi nga yalina abakazi bangi nga yafa bangi. kakati ayo yafaaki yaba yafaaki kino ekyokufa death is a fate. Twakirekera gundi Allah yekka yakimanyi. N'olwekyo Lemagama yafudde kiwubaalo yafudde ate abafa nga babajjanjaba abafa nga bato aboogera bonna ku bijja byabwe tekuliko balina myaka 23 gye bali naye ng'ono afudde wa 72. 72 mu Uganda wano ogimanyi. Kyova olaba nti nze neeyagala. Ejimeti wange kati yafudde naye ndaba bwendi. Bw'omutindo oyinza okugamba nze mbadde mmulaba nga ndowooza yakuzaala. Leka naawe tuli ba muziro gumu bubeezi era ate twalabagana bukulu. Solema agamba nti yanzaala. Anti engeri gy'abadde afaananamu. Manidde ensi ekuba abantu. Ate waliwo n'embeera oli abeera awo ye yennyini ne yeeteeka mu kiti kye kati tolina mikwano toseka tonyumya tokola ki. Buli lwamala ebbanga nga tonyumya lwozze mu bantu oba mukambwe. Kubanga oliba olina kyolaka. In fact waliwo n'obulwadde abantu bwe batera okulwala otandika okwerabira. Nga otunuulira nti nakubuuza
gwe tegusuulwa ng'ate alaba mega mulunga atandika okuvaako so abantu bwe babanga asobodde okukula n'atuuka mu myaka egyo kati mwe mulinga kati ne Honorable ate naawe olinga agamba nti onenya Allah olw'okuba nti yateekawo Alex n'amutuusa ku myaka 72. Lwaki omuntu waafa abantu batandika okugira ebigambo ebitajja naye Kashumba abadde mukambwe? Bw'aba yabadde mukambwe agenda akambuwalira ewuwe omanyi era yabalekedde omulambo gwammwe tajja kuziika bw'ajja agendayo teekako kimuli. Ebbanga lyamaze ng'amwagala nnyo Alex amukoledde ki kuba ffe agamba twamulekerera temubaddeyo anti yamukoledde ki ne Alex mbadde mumwagala nga tumwagala tetumwagala tubadde tumumanyi tubadde tumwetaaga naye tubadde tetumwagala yabadde abeetaaga kati yamanyi kuba ffe ate otubuuza ate ebibye era naye oba obuuza ekibuuzo ekikyamu ffe tubadde tumwetaaga naye tubadde tetumwagala naye Alex abadde tabaagala gwe kakati kale tuli wano gwe baŋŋambye nti abadde amaze emyaka 8 Alex yajja kukuziika kato yenna mulabawo saamulabako abantu b'endaba ababeera mu bintu ebyo mu kuziika obutavaamu Abbe Mukiibi Aji era twebaza Abbe Mukiibi tukwebaza buli muntu aba afudde Senkubuge Charles Benon Kibuuka John Segawa tukwebaza olw'ebyo byonna ne Maria Mundagire muntu naye muntu wakubeera ku Misa Kisemakula Mungu akuwe kyosinga okwagala kubanga buli kigwawo kyonna Misa kyabeerawo kwani amuyita atya bakolagana batya nange nze nnyini Megatron nange naawe kujja kagato kuba kujja kagato oziika n'abatakukwatako oza kinaalabika kitya anti abantu bagamba nti gundi nga saamulabye kati kituuka n'ekiseera ate saagala nnyo kugenda kubeera mu kutaala era kyebadde ngenda okwogera obeera awantu n'obeera bw'oti omuntu ayinza ategeera nti oyugira odda awantu n'osirika bw'oti oba boogera biki ng'obeera bw'oti naye twebaza abo bonna bayiirawo abantu bubiri waliwo Abbe Mukiibi yenze namukkiriza okimanyi nti bamu ku bantu abasoseewo anti yabadde ava buvi mu ofiisi wali yabadde alengera naye eka bameka abatazzi abali abatazze simanyi nze njogera kuwona ekintu kiba kya buntu ekintu Abbe Mukiibi kimuli mu mutima ku bantu abafiiriddwa Abbe Mukiibi waliwo n'omusajja bamuyita ate muganda wange Godfrey Kijjambu naye buli awabadde omuntu artist afudde ng'alina obuzibu abeerawo Godfrey Kijjambu Ssaalongo abeerawo mu buli mbeera yonna tubeebaza mwenna abalina kye mwakoze abafuddeyo n'abakyatambuza enteekateeka z'omugenzi tubeebaza ne sikwebaza yenna abo abavumirira n'abakomenti nga waliwo abantu nga yafunye wakwogererako nammwe mugende mu maaso kuba Katonda nammwe ekyo kyebategekera nti gundi bw'alifa ng'oyogera nnyo ng'ensi emanya nti obadde wooli babadde tebakyakuwulira musibe bulungi mwera